abaana ne boogera. Kakati abagezaako okudifendinga omukulu okozesa akamotoka akakendabirwamu ezitayitamu masasi temuyitamu bbomu temuyitamu roketi bagamba nti nene Kyagulanyi Ssentamu ayina eyiye etayitamu bbomu lwaki ey'omukulu mugiremeddeko nnyo nga naye ayina. Kati ate abamu ne bagamba omuli Baramu Barugahari agamba nti neya Kyagulanyi gy'alina etayitamu masasi ate era mwami Museveni yagimugulira. Omukulu bw'aba asazeewo okutambuliramu eyo etayitamu masasi ey'endabirwamu mumuleke kubanga nti ne Kyagulanyi yamugulira dda. Ono agezaako okugamba nti Kyagulanyi alina etayitamu masasi na bbomu ate era Pulezidenti Museveni yagigula. Kakati munnange embeera bw'etyo bw'eri emmotoka eyo ekyayogeza bannayuganda obwama bagamba nti omukulembeze leero kiki nga yali tetwamumanyira kumulaba nga kiki waliwo threat yonna eya security okugjayo ey'endabirwamu kakati abeera munda naye nga badde ekyali topiki y'amaanyi nnyo. Bagambye nti ku muliraano Kenya Pulezidenti Ruto yalabwako ng'agikozesa, Pulezidenti wa America agikozesa ne Papa agikozesa, naye emmotoka ekika ekyo ebadde teri common nnyo ku ssemazinga wa Africa, ebadde terabwa nnyo ku ssemazinga wa Africa. Omukulu yagifunye biri ku mutimbagano. Omutimbagano nga tugajja ku Twitter, Facebook, TikTok, Instagram na walala gano ge gatambula ku mitimbagano awatali kwongeramu wadde okubaako kitukendeezaamu bifaananyi kyoba vidiyo kyezitambula munene ky'abaana gwe batwalaganya byonna wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN. Kati funa ennyongeza ya bitundu 10 ku 10 ku buli MBs z'oteekako bw'oyunga essimu ye ya smartphone ku MTN omulundi ogusookera ddala. Okufuna ofa eno nyiga *150#.